Abantu abawera ddala 5 mu ggwanga lya Cameroon be bafudde oluvannyuma lw'eggaali y'omukka okwefuula n'egwa. Okusinziira ku minisita w'ebyentambula mu Cameroon Edgar Alain Mebe, omugoba w'eggaali y'omukka eno n'abo abagikolamu kigambibwa nti baatisse abantu 1,300 nga kyokka balina okutikka abantu 600. Ekintu kyagambye nti kirabika kyekiviiriddeko n'olutindo lw'eggaali y'omukka eno okumenyeka. Eggaali y'omukka eno ebadde yaakayita mu kibuga ky'e Yaoundé ne Douala olwo n'eryoka ne yeeyiringula ekigwa mu kibuga ky'e Eseka. Minisita w'ebyentambula Edgar Alain Mebe agamba tebannategeera kituufu kyaleese kabenje kano ng'era abakoseddwa bawera ddala abantu 300 nga tebuukye yali ku mimwa gy'ab'enganda baabo abaakoseddwa. Ekkubo ly'eggaali y'omukka eno weebadde eyita kigambibwa nti lyeri kyasinze okukozesebwa bannansi b'omu Cameroon nga bagenda mu nsi endala okuli Chad ne Central African Republic, kyokka nga lyeri kyasinze okubeera mu mbeera embi. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, Amalindiri. This is Kingdom TV.